kubanga bannayuganda basaanidde okufuna buli kye balina okufuna okuva mu FIFA nga bwe babiweereza, naye abakulembeze baffe balaze nti omululu gwabwe omusimbi gwonna gwe baweereza bagweyagaliza, bazimbyemu emizigo, bakoze ebintu bingi nnyo. Omukulembeze w'eggwanga alaze nti akyayagala nnyo omupiira era kyekyo lwaki mulaba nti agezezzaako nnyo buli kyonna kyonna kyasobodde okulaba nti ateeka ssente mu mupiira. Scoreline investments limited kati yali mu kufuga omupiira gwaffe. Akaunti zonna zonna zisema FUFA ziriko ebiwandiiko bya Scoreline eyali FUFA limited. Bannange muveeyo mu protectinge ebizimbe byaffe. Wenjogerera Njeru Technical Njeru Technical Center Nkwanga Construction as in Scoreline Investments Limited yagina. FUFA House gye mwogerako eri mu Nkwanga Construction and Supplies Limited. Wenjogerera by the way temumanyi n'ebyagenda mu Njeru Technical Center olwedde bawandikidde dda FUFA babagamba mulina bitupuli kirinako bwino Kabaka yatuwa owekitiibwa ettaka liri mu mannya gaani. Wenjogerera kati beeyita FUFA the trust ayagala omupiira saawa zino eno ekitongole kye beeyita tekibanga nawo FUFA the trust teriiwo.